abasosolodooti bano baakola obujjanjabi ku kabaka ekiseera kitono naye era ne bamugamba titweraliikira singa abasajja b'obbo tebatuuka wano tetumanyi kye tunaagamba Buganda bajja kulowooza twakulyamu olukwe ne Ssaabasajja yali tayagala kuleetera abasosolodooti bano mitawaana ne batandika okulowooza wa ate gye bagenda okudda era nga tebannagenda yabagamba engoye ze n'abasajja be baziyiweko amafuta senga Obote anaaleeta embwa baleme kunoonya lususu lwabwe. Mu kufuluma nga bamaze ebyo byonna Father Emmanuel Nsubuga ye yabawerekera ono nno eyafuuka kalinaali edda n'abasabira n'abagamba batambule bulungi. Bagenda owa Semiyoni Nsibambi oluvannyuma n'abasabira naye ne balyawo n'ekyemisana ate ne badda owa Reverend Canon Peter Simon Kigozi eyabafunira ne driver eyabatwala e Mawogola w'omulangira Kitayimbwa. Nga tebannagenda baabuuza bayitewa ekiseera ekyo babadde bamaze okutegeera nti Obote ekyombo kya kabaka yakikubyeko bali tebasobola kuyita maaso eno genda Jjinja kubanga owaali wazibu ate ne Mambuka nawo waali wazibu. Ssaabasajja n'asalawo bagende ebugwanjuba kubanga yali ebifo ebyo abimanyi bulungi era yali ayiggirangamu nnyo ensolo ze naye nga balagawa ng'olwo ayagala afune ekkubo erimutwala e Burundi olw'okuba balina omukwano mungi n'eŋŋoma y'e Burundi. Ekyo nno kyasoboka era ne bagenda paka bwe baasaliikiriza ne batuuka mu Burundi. Baabaniriza bulungi e Burundi era ab'eŋŋoma y'e Burundi ne balaba ambasada wa Bungereza ne bamubuuza oba Ssaabasajja banaamukkiriza e Bungereza nga talina kakwakulizo konna ebyo byonna ne babikkiriza. Ssaabasajja n'alinnya ennyonyi ey'emigugu. Ekyamulinyisa ennyonyi y'emigugu eno kubanga mu biseera ebyo Entebbe International Airport eyali regional hub nga buli nnyonyi zonna eziva mu bitundu biri zituukirako wano ne ziyooka tezigenda gye zaavudde. Beeraliikirira nti bayinza okuba nga banaagwa ku mutawaana bye baba bazze wano nga bayinza okubakwata. N'olwekyo baalinnya ennyonyi ne bagenda. Yatuukira Brussels mu Bubiligi eyo gye yasanga omulangira Henry Kimera ne bayooka bavaawo ne batuuka e Bungereza. Bino byonna olw'okuba mbyogedde bwe ntyo naye olwo wali maze okuyitawo ebbanga lya mwezi mulamba.